buli eyalowooza nti President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yalinga ali mu muzannyo. Mwenna mujjukira omusajja amanyiddwa nga Majambere. Omusajja ono kigambibwa nti y'omu ku baatambulanga n'emmundu nga bakalakala nazo nga beekalakaasa n'okubeera nga bawamba abantu abawagizi ba National Platform nga batwalira mu zidroni okusinziira ku bigambo ebyayogerwa omukyalo omu maama w'omuntu eyawambibwa ne bagamba nti Majambere y'omu ku abawamba. Kaakati nno ebigambo bimaze okubeera nga bimuddugalira. Yeegayidde President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ntaasa bagenda kunzita abasajja bandi bubi bagenda kunkuba amasasi ate nga njagala okimanye nti bannayuganda bangi abazenga bakubwa amasasi mu mbeera bweti. Kaakati nno Majambere gyali takyayogerayo era tewali muntu n'omu amanyi gyali gyasinzira kubeera nga ayogera. Yenna yasakaatira, yakuza omuviiri, yakuza amalevu, takyafuluma mu nnyumba era afuluma mu kabaketi. Ampuliriza eyo ye Uganda ng'owana Mwami Museveni nga tomanyi nti enkya bigenda kubeera nga bikuddugalira. Kaakati nno mu mbeera eno nguleetedde akatambi nga Majambere akaaba alaajana nga yeraliikirira ng'asaba President Kyagulanyi Ssentamu oba kisoboka gw'osinga ku Museveni wakyodde mu buyinza naye abasajja bafuuse abasajja. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza n'ebyabasiraamu tebiri wansi, bikyakutte wansi ne waggulu. Eŋŋumi enyoose, ekikonde kinyoose. Mufuti wa Uganda bamututte talinnya poliisi yemutaasizza, abantu badde bagenda kubeera nga bamugajambula. Ono nga bamulumiza okutunda ebintu by'abasiraamu okuva edda ne ku mirembe giri nga Sheikh Nuhu Muzatta tanaba kubeera nga afa. Bamulumirizanga okutunda eby'abasiraamu, ono nga yeegaana. Kaakati ku Juma y'olunaku olwaleero ono bamufundiriza mu muzikiti, poliisi yeetaasiza era nga oli Kampala. Vidiyo ogenda kubeera nga ogiraba enkambwe ennyo. Wabula laba bwino bwavuddeyo n'azuuka omulala. Waliwo aleese bwino omulala ng'alaga nti Mwami Museveni ono mbu teyasomerako ddala era okufuga bannayuganda si lwakuba omusajja ono alina ebitabo nti omusajja ono yasoma. Omusajja ono afuga lwakuba mmundu naye nga talina buyigirize yadde n'akamu. Tewali muntu n'omu agamba nti nasoma naye, tewali musomesa n'omu agamba nti nze namusomesaako, tewali university egamba nti yasomerako wano, tewali kwegamba college yonna ekakasa mu Uganda, Tanzania, Makerere yonna omusajja ono likodi ziraga taliiyo. Wabula ate oluvannyuma n'atandika okugamba nenze ng'egindi n'entandika okulwana naye ng'obuva obwe obutuufu n'obuddo tebumanyikiddwa. Kakati no bwino bamukuleetedde mu katambi byonna biwulirize. Biri n'okusaba Jimpeera ekigalo mukwano gwange ampuliriza giwe ekigalo tusimbulwe omulundi gumu tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa ayina ekizibu wenna ekya buli kkala. Haji Miti ennamba yeeyo omukoonako bukonyi ku WhatsApp oba ku direct call ng'akusomera dduwa Mungu ng'akwaniriza nga ebizibu ebyo abikugirawo. Kansoke nkutwale mu katambi k'ensasagge ak'omutanda akadde k'oli Kampala ng'eŋŋumi enyooka bwe nkujjayo nkutwale wa Majambere ng'akaaba ate nkulaga akatambi akalala nga Mwami Museveni bamulumiriza nti ono teyasoma bwina afulumye. Kati nno guno muliro. Otunnyonnyola n'otuga nti abange embeera bweti ne bweti baana bange mukakkane tubeera bamativu n'embeera yonna. Embeera ebadde mu muzikiti olwayo tebangawo
so n'olwekyo otunulira oga nti abange ffe ekyokulabirako mu kwambala ffe ekyokulabirako mu buyonjo ffe ekyokulabirako mu buli kimu kitegeeza ne mu bukulembeze ffe ekyokulabirako so n'olwekyo obukulembeze kitegeeza kwogera obukulembeze kitegeeza mazima obukulembeze kitegeeza kunnyonnyola eri abantu babeera bannyonnyofu mu kutegeera n'olwekyo embeera eno katulinde embeera bakadde baffe abakulembeze baffe be banaaba ate bongedde okuba nga bagyogerako n'olwekyo embeera eyo twagirekedde kuba bwe yazze nga kooti n'ekyogera ne tugamba nti nedda katulinde bannaffe batunnyonnyole nga balina tukola ki tunnyonnyola tetumanyi gye tulaga tetumanyi omuzikiti gwaffe ani agulina ekyapa ani akiina bino ebizimbibwa byani bino byani otegedde kati wavaayo eddoboozi lyonna erijja mu mawulire tuba tetumanyi tugenda n'omuyaga batusuula eno batusuula eno tubale tusubira mu hutuba y'olwaleero nga bamanyi ekiri ku gurawundi batugambe bane omuzikiti gwammwe guli wano ne wano gundi yagwina mulungi teryawo ebyo bye muwulira mawulire social media ne kakati bwe tubeera mu bino naffe fenyini tetumanya kituufu sigama tuli mu mbeera yakwekalakaasa wabula baveeyo ne bwe ziba ssaawa zino balambule batugebe bane omuzikiti gwammwe mwagala kakasa n'ekyapa kiikino mugende ku Uganda Land Commission mukonfaminge kino ne bali mu kuswaza busiraamu bombi side zombi ne management n'aba social media mu mbeera yonna batugambye mu mbeera yonna mufti yandivuddeyo mu security yonna n'atunnyonnyola nti bannange embeera etambula bwetinawe naye gokeera ku majja tujja okusaala oli ali mu ngatto talina wuzu ayingire mu masigidi kiki kye bakola wano eno balakisi oba masigidi oba kitebe kya busiraamu so mufti tukusaba vaayo otunnyonnyole masjidi yaffe tuyimiriddwa n'ebintu byaffe ebisaba biyimiriddwa so tulekera ebintu byobuzaabuzanga abantu olesa abasirikale tuze kusala imagine noga omuntu fulumo nga nakamala sinakutwala nabekali ngo ngamba fulumo ogende nati ya gasi n'omukuba masjidi ebyo byali bibaddewo ndi mulembe wallahi mufti wetereze tusaba abasiraamu abali eyo buli omukeera ku makya genda ku musaalo osabire obusiraamu buno osabira abantu ababa bakulema y'obusiraamu batambule batuviire wallahi obasa ekyo ave yatunyonyola kubanga ffe tulina kye twagala kye atunye nti masjidi yaffe eri wano naye bakineba kye twagala kyokka asemba yano inna lillahi wa inna ilaihi raji'un basiraamu sina bigambo bingi byengera kwogera kubanga nze nkulukusa amaziga ku mutima ng'ebintu bye batukolerera abajjajjaffe nga bisaanyiziddwawo abantu ab'olubatu naye ffe kye twagala kintu kiri ekyo nze mbabuli abasiraamu kye tuliko kiri ekyo tulinze ennyondo efembayo ng'ereese okumenya omuzikiti guno lwe tutandikiraawo mukole byonna bye mukola naye bwe tulinze ennyondo egenda okumenya omuzikiti ekiddako mujja kukiraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ziwa soko jana kati na mtu kwa wewe moti oya mumupesa ndio siko kwenda kuandika kukwe wasi kwa isa press conference siko watu salamu alaykum neko abajalwa ni wani nakugambye ng'okyaseka obanga okyasuddeyo ogwa Nagamba ng'okyalisa ebijanjaalo empiso mu Uganda tewali agenda kubeera nga tafeesa kubanga buli institution yonna oba buli wamu abasajja basenserawo dda kaakati nno mu mbeera eno nga bwe nkunyonyodde nti ekibadde koli Kampala kyekyo okirabye kyokka nga ne Majambere afeesa naye ng'ono ani ataamulaba eyawaganga nawagira NRM n'agamba nti Museveni afuga emyaka n'emyaka mpaka lwalikoowa kuddeko mutabani we kaakati essaawa zino afeesa akaaba ayita abazira kisa bonna abasobola okubeera nga bamuyamba be yatambulanga nabo ku luli takyalabako n'omu abaamuwaganga luli takyalabako n'omu abantu bonna baamuvaako
ono kigambibwa nti mu nju takyafuluma era ne mu kupama oba mu kugenda okuwukira agenda mu baketi mwennyini kubanga ati abasajja okubeera nga bamukuba amanda ate ng'akimanyi kigambibwa ono y'omu ku basajja abadde abatugumbuzi abatujju abalumba abantu ba opposition ne babawamba ku drone nga bakozesa emmundu kitegeeza buli kimu akimanyi nti essaawa yonna naye basobola okubeera nga bamukima kakati nno sooka oli ebigambo bino ng'akaaba amaziga yenna ng'asakaatidde bwe mbikugjamu nkutwale mu katambi ak'ensasagge akalaga mwami Museveni nti ono tasomangako era tufuga mu bukyamu obuyigiriza bwe tewali abumanyi mu Uganda. Amanya nga bulijjo nzize okwekubira omulanga President Museveni yingira mu nsonga zaffe. Anti-corruption unit kye kitongole ekikyasinze okulya enguzi. Anti-corruption unit kye kitongole ekigenda ossuula Uganda ogikuba ekigo. I'm ready to die. Naye nga njogedde amazima. Kuba President Museveni tomanya biri mu anti-corruption unit. Faba na Uganda abatuuseeyo bwe banyigiriziddwa leka tukubuulire ebiri mu anti-corruption unit naye nga kye kitongole ekikyasinze okulya enguzi. President Museveni kye kitongole ekigenda okusuula NRM ekigenda okusuula NRA. Bonna Uganda buli muntu yenna anyigiriziddwa mu anti-corruption unit tebalina we bagiwaaba tolina woyinza kugiwaaba okujjako wa President Museveni President w'omuntu owansi. Tata President Museveni wogenda okukakasiza amazima agali mu ttaka lyaffe vaayo okola okunoonyereza bw'onoosanga nga byenjogera bikyamu ontwala onsibe. Anti-corruption unit kye kitongole ekikyasinze okulya enguzi. Muleme kwonoona gavumenti ya President Museveni muleme kwonoona gavumenti ya President Museveni nga muli enguzi aba anti-corruption unit baabateekawo okulwanyisa nguzi. Bino ebintu afaanana Nakale bati yabikola nga akyali mu unit ye. Mulidde ssente ku bantu musibye abantu President abantu bangi bavundira mu makomera lwa anti-corruption unit basibiddwa babonaabona batulugunyizibwa drone zibanona kiro. Batuwamba buwambi bakwata abantu ng'abakwata embwa. President Museveni anti-corruption efuuse ekizibu. Kino njagala kikubulya President. Emirimu egirina amakulu abakozi ba gavumenti bwe balina okulondoola bagivaako beegasse mu mirimu gy'amataka egirimu ssente baagala okutwala amataka gaffe. Eggomba waliyo eka bina. Omusajja yajja n'akola ekyapa niyegatta n'owa famire nabba abakadde naye lusooka ali mu kusiba ffe atusibye buli lunaku awoza ngenda kubateekako fayiro. Nze ndirwedde okuttirwa oba kubwa masasi oba kukola ki naye nja kufa nga President otegedde bino. Basajja batutulugunya ettaka lyaffe balitwala bannange ettaka lyange lyabakola ki nagula ettaka lyange abakadde ne bakuza omusajja gwe bayita Amosi buli lunaku bamutegekera makomera. Essaawa eno balimba Abannayuganda juzi balimba abantu ne bagamba Majambere tumukutte abamawulire bonna ne badduka ku kkooti y'e Masaka bagenda otuuka e Masaka nga Majambere siko baleese. Muzeeyi Jeno Muhoozi eno gundi eriwo batandise bano kambabuulire bano balina bye bakola oba baagala kusuula gavumenti oba baagala kukola ki balina abasasula. Bano abasajja tebakyakolera gavumenti wabula baleka bakolerwa balina ebitongole ebiyeekera eggwanga bibakolera. Olw'ensonga toyinza kuvayo n'okwata buli muntu mugero olwaleero ava kukubira mu bakadde abaatuguza ettaka n'abagamba batumuwadde ssente bagenda kusibwa. Naye gye batutavayo ne tubyogera bajja gamba ffe tusibwa tuli babbi. Nze mbabuulira I'm ready to die era nawandiikidde President open letter era asuubira mukama wange gy'onoddamu. Obubbi buli mu anti-corruption unit tobulabanga. Taasa eggwanga President taasa eggwanga abasajja batemu. Nze budde bwonna ngenda kukubwa amasasi oba okuttibwa oba okusibwa banteekako bifayiro byesimanyi ne President nkubuulidde nze ndi musajjawo. Eno gavumenti kitange yagirwanirira abo abasajja bajje bonoone eggwanga batwala ettaka lyange bancunya sikyebakana bulungi tatura wange ennyumba zange zonna baazikuba ebigo
ennyumba zange zonna bazimazeewo abo tunayogerako bali banene bajja kutukuba amasasi bajja kututta bajja kutusiba bannanga I'm ready to die oba banzita munzita nenjogedde. Kati ngoma z'okulira Majambere ono ng'alaajana ng'asattira nga gy'oli abantu be yawambanga bo tebaabanga bantu, be yakaabyanga tebaabanga bantu, ne be yalumyanga tebaabanga bantu. Baamulaajaniranga ono mukwano gwange mpuliriza ng'alatta bulasera ng'aliisa buti. Kaakati nno wulira akatambi kaakano Mwami Museveni bamaze okubeera nga bakizuula nti omusajja ono teyasomerako ddala bwina akiraga. Kankulaga akatambi kano naawe okakase omusajja atufugisa kibuli, atufugisa maanyi, atufugisa butamanya, naye ng'omusajja teyasoma. Balekawo abantu abaasoma ne bawa omusajja n'abeera mu ntebe naye ng'obuyigize maneya ne emye. Kakati n'omukwano gwange mpuliriza nkusabodde mu biri eno ogimpeera ekigalo gwa tannaba kubeera nga ogiwa. Era ompya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe. Nagamba omukutu guno gwa nkyukakyuka era gwa muntu wa wansi oyo anyigirizibwa. Y'ensonga lwaki tuleeta bwino ono buli munnayuganda amulabe tulabise abantu bano abatunyigiriza, abatukaabya akayirigombe, abatuliisa akakanja oba oliawo nabo bali ekuba mu mutima nga bamaze okulaba nti tubalabisa kubanga bwino tavunda enkya yonna mukanda wange bino byolaba bisobola okubeera nga bizukka ne bikuleetera ensasage. Sooka olaba akatambi kano Mukama Katonda akunkuumire aka Mwami Museveni ataasoma. Afuga yaani munansiko wasomerawa tateba obbi bange bafu omusajja ne muzeyi ne tumanyi yasomera muzeyi ne ba obbi bete tubamanyi ne aga tetumanyi ba obbi ba muzeyi ge mazima Makerere taliyo Dar es Salaam taliyo ate bwagamba nti nno asimanya awo ne ntandiko okulwana twaline gundi mu myaka ate gyana olwana bwosoma jajja nedda obufuzi Allah yabukuwa nente wa obufuzi obuliko kasuwa Allah yakyakutaddeko tolina mbeera yonna ayesema kakati ate bwe nagira bweni ogenda obigattagattamu nenedda tubulira abasomesa ate simanyi wanaye kati ate nenegatta kubo mwayi kibaki abasajja baafadda bali myaka 10 jajja sebo buno obufuzi obuliko lwa Katonda Allah yakyakuleseewo siru kujjukujjulo ebyo Allah yagaba temumenyeka n'abantu ba Geoffrey Rutaya bali mu kulya ssente MP Geoffrey Rutaya ne emyaka mukaaga emabega Geoffrey Rutaya nga talina wadde baluwa senior 4 we yagezaako gikola yafuna aggregate 64 n'oluganda lwayimba yalugwa kubanga yafuna F9 kyeyasinga okukola ennyo yafuna pass 7 ne MP. Nze simulira nkonga ateesa bateeseza bweru mu Luganda alya musimbi gwe muleke bantu buli omu ali waali eyo ne Uganda rekodi tezina we ziragira musajja nti wuuno yasomera wano nava wano nadda wano oba wali tewali rekodi n'emu we ziragira okusinziira ku she nga bw'atunnyonnyodde okusinziira ku bwino gwaleese kiraga nti Mwami Museveni obwiggize bwe tubutankana. Njagala tujjukire ffenna nti Bobi Wine ne balooya be bagendako ku Electoral Commission ne basaba empapula za Mwami Museveni kwe yasomera naye ng'abasajja bano empapula zoono nga tebazirinira nga tebazirabangako era baabuzaabuza ebintu bino tebaaleeta mpapula zino so nga ate eza Bobi Wine bwe zaasabibwa zaalagibwa. Ekyebuuzibwa lwaki Mwami Museveni eze bwe zaasabibwa tezaalagibwa nsi yonna n'ezimanya nti omukulembeze waffe yasoma bwati profesa oba yatikkibwa mu kino oba yatikkirwa mu kiri oba dokita ne tumanya omukulembeze atukulembera professional ki gy'ayina kubanga ono yafubutuka mu nsiko ng'alwanye bulwanyi tetumanyi oba gye yasomera oba teyasoma naye nga yajja mu ntebe nga mulwanyi so singa muntu muyivu ali qualified okubeera ng'akulembera eggwanga Uganda. Mukama Katonda akumpera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo tukwatagane mu waka adda ku katono nnyo maaso awo Ssaabasajja Kabaka awangaale era mukwano gwange mpuliriza peace and love. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza
mazira gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 87 15 15